kuzaala kujjaagaana abayimbi nno bali mu ssanyu gunene omwaka yes abayimbi bakoledde ddala omulimu ogw'ettendo Grace Kan ku makya g'olunaku olwaliro bambi naye akubyewo ezzadde ery'omwana ow'obuwala yes akubyewo ezzadde ery'omwana ow'obuwala mukimanyi bulungi nnyo mbu Grace Kan abaddenga lubuto nera yakola ne bagiyita batya baby shower we yabotolera ekyama munera mwana oba taata w'omwana oyo gwe yalinga asitudde mu lubuto mbu yali yeegaana olwo olubuto yes n'ava n'akyogera mu public nera abantu banne bava ne bagamba oba taata we ye Wizo oba taata we yani ono Prince Oma abamu ne bava ne bagamba ne taata w'omwana ye Wizo n'avayo n'abaako awo ne byayogera ebitono abalanga bagamba taata w'omwana ye Prince Oma naye n'avaayo n'abaako ne byayogera awo ye n'agamba tafuddeyo kwani taata w'omwana obaani naye ye n'ayogera amazima nti ne taata w'omwana yavaayo n'abeera nga amwegaana oba olubuto nga alwegaana era n'agamba omwana tagenda beera nga amugyamu wabula agenda asobola okwekuliza omwana we yekka kati exactly tetumanyi oba Prince Oma oba Wizo naye Wizo nedda abantu abasinga basonga ku Prince Oma naye ye Grace Kan taata w'omwana agamba amumanyi naye ye omwana we agenda asobola okubeera nga amwekuliza yekka nga Grace Kan nera ku makya g'olunaku olwaleero lwebadde essanyu jjereere Grace Kan wasumulukusa obulungi n'akubawo ezzadde ery'omwana ow'obuwala ngeri abaganda gye bagamba mbuni omuwala asirana nnyina alugana nnyina balyogera batyo olwo olugero mbu omuwala alugana nnyina nsuubirawo ekito we kiri so Grace Kan kasita ozadde mwana wa buwala that means mugenda sobola okubeera nga mubondinga musobola okubeera nga mukwasaganya ensi eno nga muli bantu batya nga muli babiri guleno omwaka and actually omwezi oguwedde ne Rema Namakula mu yatukubirawo omwana ow'obuwala aliya ate mu guli omwezi wayitawo myezi emeka jalinga ndooza myezi 3 emabega ne mwana mulenzi Josted mu yazaalira ye naani omulala abayimbi bazadde actually abawerako mu guneno omwaka nera nga tubaagaliza birungi byereere Grace Kan tukwagaliza birungi byereere ate nga n'essaawa yonna okuva kati sindalira ssanyu naye agenda beera nga asumulukuka gwatalabye kwanjula kwe nabadde namaze dde okubeera nga nkuteekayo okwanjula kwa sindalira ssanyu nera nga ebisigadde eby'embaga ngenda beera nabyo nga mbikutirako gwayagala okubeera nga omanya updates ku mbaga ya sindalira ssanyu omuyimbi updates kyemanyi weekend eno webigenda okubeera nga bibeera ate nga ne Susan Makula okwanjula kwa olunaku lwankya simanyi gwe dirolabye story eno naye ng'olunaku olw'enkya nga 7 December okwanjula kwa Susan Makula amu ne Pastor Bujingo kugenda okubeera nga kubeerayo so tulinze tulabe updates na biki ebigenda okubeera nga bivaayo naye nga yogayoga Grace Kan okubeera nga ozadde omwana ow'obuwala erinnya mutuumye oba bali pronouncing batya Grana oba nga wono gamba Grace GRA naye yasembezaayo NA then liri ndooza zidabo LONA lyerinnya lyatumya omwana ow'obuwala sagala kubeera nga ne pronouncing bubi muyinza okunsekerera naye ng'ageega amannya gatumya omwana w'obuwala Grace Kan tukuyozayoza neno ku SMX Media kansabe gwe wena awuliriza story yange nekunyumira kusaba subscribe ngano ku SMX Media oleme kubeera nga omisinga updates naddala nga zino tuwala okaminga abantu bonna bali willing okubeera nga balanga naffe wanene ku SMX Media osobola okubako enamba y'essimu tusobola okubeera nga tukusortinga in one way or the other MSSMX I sign out.